Tugguse nate nga bwe tubagamba bulijjo nti Troners Media tukuba ne tuggumiza. Tutandise programu ey'olwaleero. Mwenna abali ku Troners Media tubalamusizza. Musiibye mutya, mwasuze mutya, kuba tumanyi obudde si bwe bumu ffenna bwe tuli. Olwaleero tugguse n'omulamwa gwaffe ate mu programu yaffe eno olwaleero tulina omugenyi waffe gwe bayita ebitonotono byemmanyiko Kagiiko na Tabula. Naye sijja mwogerera nate, nja kumusaba nti yeyanjule. Tusanyusa okulaba ssebo. Kale ssebo. Amannya gaffe. Nakulaba ensanyuka. Amannya aga taata wange ge yampa yenze NTEGE DIRIISA. NTEGE DIRIISA. NTEGE DIRIISA. Essebo. Naye ago osobola okuzunga nga tofunye NTEGE DIRIISA. Essebo. N'okoowa n'okivaako. Naye nga amannya agamanyiddwa agatrendinga agaliko yenze omwana mama wange omu yekka bw'ati atagejja atakogga atagenda kakonge kakukuba akeekoonako yaagwa. Yenze Kagiiko na Tabula of Uganda atagejja atakogga atagenda kakonge kakukubo akeekoonako yaagwa. Wanji taata, nze ndi seefu? Oli seefu maybe. Naye kangume nti nze sijja kukeekoonako, nja kusigala nga ndi eno nga bwe tutambula. Ate nno olwaleero mulamu gwaffe olwaleero gwe tuliko twandiyagadde omukulu NTEGE DIRIISA amanyiddwa nga aka Kagiiko na Tabula, omwana wa maama we ogu omubwati. Naye ng'esayidi eno waliyo Troners nga bulijjo mwanjuzi omutesitesi wa programu eno. Mukulu Kagiiko na Tabula nze nje linja kukozesa. Essebo. Abantu bamanyi Kagiiko na Tabula. Naye ate eri gy'osibuka bamanyi NTEGE DIRIISA. Omuntu ayagala kumanya Kagiiko na Tabula avaawa, azaalibwawa, yava vubi mu ggulu n'azaalibwa, oba ina taata ne maama. Yali atya, byali bitya. Olugendo olwo tutandike abantu mulabi wa Troners Media ayagala kumanya Kagiiko na Tabula amuwulira buwulizi, n'amuwulira wano, n'amuwulira wano, okuba n'ebivulu. Sitala ebivulu nabivaako nensigala kubanga ndi ku mpewo ndi mu kuweereza. Okay. Kakati ekyo omuntu tamanyi Kagiiko na Tabula yani. Kagiiko na Tabula bamuzaalawa. Kati neyanzenye mukama wange olw'okumpa omukisa guno ne mumpa chance nange okuvaayoko njogereko eri abantu abalabi Troners Media neyanziza nnyo omukisa oguno gwe mumpadde. Ali eyo yenna ampuliriza, omuzadde ali eyo andaba n'omwana ngenda kusooka maama taata nga bano ba step maamu baveeyo bajje batuule balabe. Omwana yenna ali eyo nga bakubonyaabonyaako n'omwana n'osimatuka wadde okyakirimu, nawe ngenda kusaba ojja otuule wano, eddagala n'ekikolo ndirina. N'oyo taata yenna ng'oli eyo nga wasigaza abaana, either maama we yanoba n'agenda oba maama w'omwana oyo yafa n'omusigaza n'olemu okumuteekerawo omugongo okulabika nti nno omubeererawo. Naye wandibadde naye asembera n'aba ng'afuna ekyokuyiga ku nsonga. Bakuwuliriza era bakulaba butereevu. Ombuuziza ekibuuzo n'ongamba DIRIISA NTEGE asange oba Kagiiko na Tabula oba azaalibwa. Nze nazaalibwa, saagala nkulimbe nti nno mmanyi wa we nazaalibwa. Wanji taata. Saagala nkulimbe nti nno mmanyi wa we nazaalibwa. Naye we natandikira okutegeera nga obwongo bwange indaba butandise okutegeera. Gombe Kayunga Oyima Road, then otuuka Kayunga nodda munda we bayite Gombe. Awo we natandikira ewakisaawo. Awo naye nga we banzaalira awatuufu saagala nkulimbe wewa kubanga saafuna mukisa, saafuna muntu ayinza kunyinyonnyola wa gye nazaalibwa awatuufu. Naye nze kye mmanyiko kiri kimu, abaŋŋamba nti obuzaale bwange nze nazaalibwa omwaka gwali 1884. Ndowooza lafule mba nga ndi myaka 40. 1984. Mulabi wa Troners Media ajja kwebalira. Kati ye yebalira emyaka gye mba nyina, naye lafule ndowooza mba nga myaka 4 gye mba nkongodde
mu bukulu bwange buno bwe ndimu. Then nze nagenda okumanya nti nagenda oba okutandika okubuuza oba okumanya nga ndaba waliwo ebitaŋŋendera bulungi mu bulamu. Omukyala abantu be nabeerako nabo be nawangaalako nabo ng'embeera ndaba sigitegeera ng'omwana. Nafule nga mpezezza ndowooza emyaka nga 6 ku 7 ng'embeera sigitegeera egenda mu bulamu bwange obulungi. Kyenva mbuuza nembuuza naye bannange omuntu gw'embeera naye ono ye maama wange. Oba okitegedde? Nembabuuza awo n'obuuzaani obuuza neighbor abantu b'okukyalo obuuzaani? Nabuuza abantu ab'okukyalo, abantu b'okukyalo abaali mikwano gyange abaali bansemberedde mu kaseera ako. Nembuuza ono ye taata wange, ne baŋŋamba oyo ye maama wo akuzaala ate era oyo ani ye taata wa akuzaala. Naye nga nzizeyo okubuulira kati kiki lwaki navaako okubuuza. Nze oli annyinnyonnyola aŋŋamba nti nno nazaalibwa mu lutalo oluleeta gavumenti eno mu buyinza kubanga olutalo lwayinda gy'emyaka ogwo 1984 olutalo ndowooza lwali lukola ki. Oli waŋŋamba nti nno nazaalibwa mu lutalo olwo lwennyininyini olwa Pulezidenti Museveni olwamuleeta mu buyinza nenzaalibwa. Naye mu kuzaalibwa amangu ddala nga ndi mwana wa lunaku lumu wa ssaawa maama wange n'afa. Yafa nga azaala nze kennyininyini. Nze nali first born ng'era nze nakomekereza okubanga last born era last born maybe. Gwe wali first born, gwe wali last born. Baŋŋamba nti no maama wange yanzaala wakati nga ali myaka 17-18. By then gwe wali muto era gwe wali mukulu. Nze nali omuto era nze nali omukulu. Nti nazaalibwa awo wakati awo nti nze mukulu era nze ate omuto. Kati mu bulamu nembabuuza nti oli ambuulira aŋŋamba nti maama wange bw'amala okufa mu lutalo emmundu zaali zivuga bamutikka bamutwala, yali azaalibwa Busujju Mitiyana. Bw'otuuka e Busujju awo ekikonge nodda munda awo maama wange bamuziika mbunge emmundu zivuga nga zivuga okitegedde olowooza amaze okundekawo. Kati nze mukundekawo awo andekera taata yaliwo ankwasa omukyalo omukulu omukadde. Baŋŋamba nti omukyalo oyo omukulu omukadde nayonka ku mabeere ge olw'ensonga nti nembeera teyali nnungi, bali mu ntalo. Omukyalo oyo baŋŋamba nti no ye yannyonsaako. Naye obuzibu bujja bw'abeera ng'akyanyonsa ndowooza mu myezi nga 5 ku 6 naye Katonda amugerera afa. Oba okitegedde? Kati awo bw'afa mbo ne bankwasa abantu abalala besajja besitamanyi ne baba nga bankuza mpaka wenzija n'engwa mu mikono egya mukataata wange. Taata wange gwe yawasa ono aliwo mukataata wange ono gwe wali obuuza nti ono ye taata. Ono ye taata wange oba ye maama wange. Oba okitegedde? Kati oli wambuulira okutuuka kwawo. Then we mmala okutuuka awo mu buto bwange ebyaddala ng'oggyeko ebyaki nze kajiiko nattabula ali eyo omulabi gw'olaba awo we natandikira okukomba ku bulumi bw'ensi eno. Jjukira nti nno nalina challenge esooka nti nno saayonkako ku bbeere yadde. Ate ey'okubiri nemba nti nno saafuna nga omukwano gw'omwana gwa maama gw'alina okuwa omwana nti nakulira mu mikono egy'enjawulo nga bajja bampankisiganya nga bankwasa ono ate n'embeera ey'etwala obweti eyaliwo. Owaayi nga olinnyemu katono nze nkusingako ate nze ndi bulungi nnyo embeera nali yonka awo nkusingako. Tugende mu maaso. Kati nagenda olaba nga sibitegeera ng'omwana omuto sigana nti n'omwana omuto okola oba oweereza bakadde be. Nakola kyenyina okola ntandika okuba nti nno ku myaka gyange egyo 6 nga ŋŋenda ku luzzi n'enkima amazzi awaka waaliwo ente, taata wange alina ente nga nnunda ente naye nga waliwo muganda wange anzirako naye lafune ndowooza musinga emyezi nga 6. Kitegeeza nti nno maama wange ono bwe yali mu bufumbo buno maama wange baamuwasa mbaga. Maama wange anzaala mukyala wakubiri ewa taata wange naye yawasibwa mbaga. Kati ndowooza mukwase maama wange waliyo taata wange alina omukyala omulala emabega. Ng'osimbyewo akati katono mu myaka egyo 6 emyaka egyo wali tewaliwo nasale zaali tezinaba kutandika naye wali osoma? Era nali sisoma. Ng'oli waka? Nali waka. Nga taata alina ssente oba talina ssente? Taata yalina ssente.
naye ekyokusoma takirabanga nsonga. Yali takirinamu mugaso. Yali takirinamu mugaso oba olowooza waliwo embeera eyali emutadde ku kisenge nti tolina kusoma? Waliwo embeera kugamba ye taata wange mu njogera ennyangu. Omanyi olowooza omwana noba nga yali anfiisizza. Yali nga alaba nze sirina lugendo. Oba okitegedde? Olw'okuba nti waliwo kiri nti maama amaze okufa. Ndowooza ekyo ensonga bwetyo bwe yaliwo. Then oluvannyuma lw'okulabika nti nno nkola ki? Omuganda wange ono tuli mu egi y'emu. Mmusingako businzi myezi. Owa maama ono aliwo kati ali mu maka. Naye nga nze ngenda n'ennunda ente, ngenzisibayo ku ttale, n'enkola ntya buli kimu emirimu gy'awaka nga wekimanyi omwana myezi 6 ng'emirimu ngikola. Gyonna nga tolimu gwe sikola. Ne ngamba is okay. Okitegedde sikirinaako buzibu. N'ebyo byonna by'okkola byandibadde awo nandikoze n'enkola. Naye tokya yali nnyene. Tokya yali y'amaanyi nga bw'okiwulira. Omulabi wange omulungi ali eyo atulaba. Alaba kajiko nattabula. Kyemanyi nti nno guno egenda kuba nga chance ya kusatu okufuna omukisa okujjako ku medias ez'enjawulo okunnyonnyolako abantu gye nvudde wange gye ntambuza obulamu bwange. Kyemanyi nti nno tebyawuka era bonna nti nno statement zenzizempa gye njogerako yeeyo. Soogera nti nno bansaasire oba bampaane oba baleki wabula mpa ensonga zino. Omulabi wa Tronaz Media aveeko ekyokuyiga nga bwe wagambye nti ng'amanyi nti yajja mu maka omwo n'asangamu abaana atuule ayige. N'ogamba nti maama alina abaana naye atuule ayige nti kino bwe nkikola kibeera bwe kiti. Tetuleeta bino nga bwe twabagamba Tronaz Media, bino tuleeta kuyigiriza abantu. Ebintu byonna bye tuleeta ku Tronaz Media bya kuyigiriza abantu nti Tronaz Media omulabi atuule alabe afunemu ekyokuyiga. Nti bw'abanga ali eyo ng'alina kyanyumyako banasanga ensonga gamba omulamwa guno gwali ku Tronaz Media afunemu ekyokuyiga. Na medias endala zonna nga bwe zikola. Ffe twagala abantu basobole okuba nga bafunamu kye bayiga. N'olwekyo nno tugende mu maaso. Then Tokya yali y'amaanyi. Awo natandikira okulaba obukambwe nga simanyi lwaki embeera eri bwetyo. Obukambwe buva kwani? Obukambwe bwe nasooka okulozaako bwali bwa muka kitange omukazi mukassebo. Maama oli yali mukyala muwanvu bw'ati nga maama oli nga yakkubye oluyi. Maama oli yankubanga n'akuba empi n'akukuba n'ovaako n'owunga oba oludde ku luzzi ng'omanyi omwana omutabeera n'omuzannyo. Okitegedde ngenza okusibayo ente zikutudde sizisobola. Okitegedde nga maama akuba ku myaka 6 ng'akuba nga w'okiwulira. Ne ŋŋamba nti ne mpuliranga obulumi bukoze ki nga buntuuse ku mutima. Ne ŋŋamba nawe isooke naye mu byonna ekyo kyandibadde awo. Ne ŋŋamba embeera eno ngenda gikola ntya naye nga netandika okubuuliriza ne mbuuza ddala kituufu mama of course basooka kunkweka nga baŋŋamba nti no ye maama wange anzaala omutuufu ebyaddala era nze nali mmanyi naye wenzijira okubuuka embeera waliwo enjawulo wakati wa muganda wange ono n'ono oba okitegedde waliwo enjawulo wakati waffe bennyini engeri gye batwisangamu nga yanjawulo. Toŋŋamba nti emmere yali ng'egenda ku minzaani. Ekyo mu buntu kyesitawayiza mukazi mukassebo muka kitange teyakalako ku makya nanyima emmere. Emmere nagiryanga nga wenyina okugirya oba taata waali oba taliiwo emmere nagiryanga. Ekyo kyo sirimuwaayiriza naye byenjogera byonna mbyogera gyali mulamu ne taata wange gyali mulamu era shozi zino baziraba nja tuukayo maaso mbabulya reaction ki oba okitegedde ezanzirira. Naye nze nensigala kuno oba ne ŋŋamba nti nno nja sigala nga nsomesa edduniya eno nga nsomesa ensi. Nze Katonda we yasobola okumpandako eddusu nenvayo nemba nga nsobola okufuna eddoboozi erikiikirira abalala nja kwogera era nja kusomesa ensi wadde benjogerako bwe bali live. Kambuuze taata waali kubanga kye kikulu. Taata wange waali. Maama Mukama amuwe ekyomule ky'emirembe era tujja sirikiramu katono
nange ssebo taata maama taliiwo taata taliiwo omukama abuwe ekiwumulo ekyemirembe batebenkere emirembe mu mbeera eyo taata bw'aba waali wateekwa kuba waliwo mu kyalo wasibuka kitegeeza naawe gy'ova kyogamba taata nti egombe wane kayunga ye mukyalaawo ye mukyalo era gyazaalibwa era gyazaalibwa era ekikawe kyali era waziika we baali baziika ne kati embeera olw'embeera okukyuka waavaawo kakati taata waali eyo natutambudde kati tugambe nti oyingidde emyaka 10 okyali wakaawo nga nkyali kati ku myaka gino 6 wendabira embeera ng'esusse nagendanga mu buliri okwebaka bwe tuuka mu buliri okwebaka nasulanga nze mu katanda kange era akatanda kange ke kasookerwangako nga muganda wange asulayo buli omu yasulanga we mu kisenge twasulangamu abantu 3 nze n'oyo muganda wange anzirako n'omuvubuka omulala baali bamuyita Sendi gyali akolayo oba akola mu Coca-Cola gyali naye Sendi naye muganda wo si muganda wange wabula yali ku saidi ya taata nga taata amuyita kojja naye unagendanga okwebaka bwenti mbuliri nga sinaba twebase nze sebakanga nga ettala tenazikira mu kisenge kya taata oba mu kisenge kya maama lwaki nti nalinga nebase bwenti nga maama avayo mu kisenge najja nga nebase mbuliri namala asanga omwana wo ono nga teyebisse ng'akuba nga bw'okiwulira banaye ebyaddala ng'akuba abalabi ba Tronaz Media wadde tubagamba nti tukuba ne tugumiza naye tuba nnyo twagala ensonga egguke omulabi wa Tronaz Media wonna wooli jwe tetukukuba taata tusomesa nsi nti omuntu osobola kukola ekintu nga weerabidde enkya wekimalira abaana abasinze okubanga bayita mu mbeera eyo batono nnyo abavaayo ne babuulira abantu kiki ekibayiseemu naye ate enkeera nekibeera nekivaamu ekintu ekirala awo nno mwami Kagiiko n'atabula ababuulira embeera bw'atambuza obulamu bwe gyenvudde we maama taata tubeebaza nnyo byonna nti olw'okuba nti waali naye booli awo maama yandigambye nti Kagiiko n'atabula nomowa ofwa naye yagamba nti kankucapa empiizo naye obeerewo tugende mu maaso nga maama ekinkubya ki butabikka oli mwana we naye ng'omwana gwankubira nange ndi muto olomusi tuli mu myaka gye gimu Sendi ono omuvubuka bamuyita Twaha gyali Sendi ono gwe naye ani yali asinga nze nali nsinga ku Sendi bonna abaali awo nze nali mbasingako ku myaka nze nali mbasingako kuro Sendi tukutumidde nnyo wonna wooli kansuubire nti Sendi munno mukwano gwakukubira kakunoonyaako tunagenda mu maaso eyo ojja kumanya Sendi wawo mu kitiiki kyagwamu wano wendi sofa mu bulamu bwange then ensonga endala ey'okubiri nga ku makya maama bw'ajja nanzukusa ogenda okugjayo ente oba okugenda okukama ente okukola ki nendwambulire nga sizuukuse ng'akwata akadomola k'amazzi n'akanfukirira mbuliri nanfukirira mbuliri ne butoba n'entoba oba okitegedde nenvaamu nengenda nenkola ki nengenda ku nte okukola ki ogenda okukama oba okukola emirimu gye gyakola wangi taata kadde mwaka nga nebase najja nanza okusana ensigala mbuliri nga nebase ng'omanyi otulota omwana omuto odde mbirabye kati nga nkuze ng'aleeta akadomola k'amazzi agamba tovaamu n'akufukirira mu buliri ne butoba n'akuvaamu n'agamba kola ki vaamu ogende ekyo kyonna kyonna kyandibaddeawo ne ngamba isooke naye nga n'okubwanika ayinza obutampa mukisa kubwanika wabula nga bwenzira mu buliri mwennyini mu bwe yafuseemu amazzi nga mwenneebaka ode naye ng'ekyasinga nga taata wange waali atunula oba okitegedde nga taata wange atunula nze gw'olaba wewagiranga n'omanyi okwebaka mbuli ne butuukayo obusero buli ne buvunda ne bwagala n'okutuuka okwagala okuvaamu envonyo naye nga taata wange waali nga tafudde nakubuuza nti no kiki ekigenda mu maaso oba okitegedde olunaku lumu taata wange natambulako nga omanyi omwana omuto watambula nenengena nzanya ne baloopa simanyi sagala kukola mirimu ndi luddawa taata wange teyategana kubuuza oba kiki n'akwata ejjambiya n'agenda n'atema omiggo
tata nankuba obosegedde nankuba mukunkuba nentuka ekiseera nga sisobola kutuula omanyi ekiseera nga tosobola nakutuula bino byenjogera mbyogera kubanga abantu bano gye bali era babiraba bulungi nnyo. Simba wakati awo ebiseera ebyo wali tewaliwo bukulembeze LC biki n'abakyala biki saagala nkulimbe simanyi wabula simanyi ekyo kyosagala nkulimbe sikola ki simanyi kubanga essaawa zino bw'okola ekyo ekintu nze ŋŋanze sisobola kutambaala nze bwe nkiraba ng'omukuba omwana bw'otyo sisobola kutambaala wabula ngenda ewa chairman nga chairman olaba wali mukyala gundi omulabo oba taata wa gundi omwana anatera okumutta awo nze sikutamba naye nga LC ng'ekoze eki kati LC bw'etakola mulimu gwayo nze awo kibeera nga nze omuntu mba nkivuddemu kitegeeza nti LC bubeera buvunaanyizibwa bwayo naye ebiseera ebyo ndowooza tebyaliwo. Kati saagala nkulimbe muganda wange simanyi naye mbadde nkugamba taata nze taata wange ebbanga linamala mu bulamu nga ndi ne taata wange nga mpangadde naye taata wange yakwatanga bw'ati omuggo okunkuba baakubanga ne bakuba nentuuka ekiseera nga sisobola nakutuula era ebbanga lye bankubanga namala nga almost 1 week nga sisobola kutuula obosegedde nga nze nenzenna bakubye ndiba waliwo we bankubanga ate si mulundi gumu wabula bwe yakwatangako okunkuba nga bakuba n'envunda nga sobola kulabika nti nno ntuula wabula nga kye bakola nga bagenda ne bafumba amazzi nga balaba nfeenya nga ne bafumba amazzi kati bafumba amazzi ne bateekamu essanja ne bajja ne baŋŋamba weebake ne banyiga obosegedde ne banyiga n'amazzi ago kyankola ki nsobole okulabika nti nsobole okuwona obosegedde naye nga nkuba ye taata wange kennyini anzaala naye omukyala aloopye kale emboko zatadde naye nga bw'avaawo bw'ati oze nga maama akuba nga bw'okiwulira kakati nga olugendo lwo lwonna lwonna tulutambudde awo tuli awo awo taata okoma kubeera naye ng'olina emyaka emeka? Nakoma okubeera ne taata nga nyina emyaka gyalinga 11. Myaka 5 wagibala mu mbeera eyo? 11 ku 12. emyaka 6 ku 11 kitegeeza emyaka 5 wagimala mu mbeera eyo. Ate olw'okutuuka okwawukana naye kati wano bwe bakuba olw'obudde nja kusooka nkuvugeko sipiidi oba kitegedde ebimu nja kulabika nti nno mbyene nyambirekeko naye awo ntuuka ekiseera abantu b'okukyalo nga nze nfuuse ekyorolererwa abantu b'okukyalo nga ngenda oba kuyidinga oyo ndi musajja musiraamu tatange musajja musiraamu nga be bampa engato ez'okwambala oba kitegedde okusoma nga kwo kwagaana olunaku lumu mu nnaku lwakeera mu nnaku nali nsomera ku ssomero bayita Anonyamuzi Primary School gye liri eyo Eggombe era bwe njogera b'Eggombe basobola okutegeera nti we wali kati omuzikiti nga gye nali nga nsomera waliwo tikyeri ensomesa nga muyita Madamu Katula kati ntuuka ekiseera nga abaana bampitako bagenda ku ssomero nali nga njagala nnyo okusoma nali tandise okusoma nga mpulira njagala nnyo okusoma kakati abaana nga batugobye school fees nenzija n'entula naye nga ssente tezibuze taata wange ayina ente taata wange teyali musajja mwavu kati nga bangobye nentula wiiki namba naye nga abaana bampitako bagenda okusoma kati lumu mba nnyimiridde bwe nti tuli mu kulima ku kkubo abaana bajja bampitako kati abaana mu kumpitako omwana bansiibula nempulira nga ennaku ennuma nentulika nenkaaba kati mu kukaaba taata nambuuza okaabira ki ne mugamba tewali taata wange kiyakola yakwata enkumbi naye nga mu ekyo kyali kikukaabya kiki? Kyali kinkaabya butagenda kusoma nga bannange bampitako bakola ki obutagenda kusoma nga mpulira kinzita taata wange nambuuza okaabira ki kati nali nkimanyi nti taata wange n'omunyonnyola ki oba ki abeera ajja kukola ekyalina okukola ekimujjidde embongo obwe nasirika nambuuza nkugambye yogera okaabira ki nensirika nakwata enkumi n'atema efunfugu bwe lityo eddene bwe yalitema bw'ati okulinga okunsirisa n'alinkuba nensiduka n'engweri nenkwata enkumi netandika okulima bwekitegere nengenda enkola ki nengamba isoke nengenda mu maaso kati lumu tugenda nga nakola nga bw'otuli ovuki ekitali kibi nakola naye lumu tugenda nga okutema emiti enku ntuuka eyo mu kutema emiti
nga inte omanyi okubanga otema omuti munene togisobola wogisitula embazzi gye ntema okugulu era n'enkovu njina nembazi wentema okugulu taata wange nentandika okutirika omusaayi oguti ne gufuuwa mukati mu musaayi okufuuwa ode taata nagamba kiki ode obugayaavu kyasama ode mu kifo ky'okujja okunzirabiza taata wange ode yakakanako kunkuba bukubi oba okyegedde kategedde kizibu nga ndaba nzijjudde omusaayi gukulukuta enkovu njirina wano okyegedde njira era bana abaatoze bagala nga nzijju nkulukuta naye natafaayo kiki neŋŋamba isooke kati tagali embeera ejja ngenda olaba nga ekintu kisusse mbuuza kati ebiseera ebyo awo nvaayo eggomba awo ngenda okumperera ekayunga kusomera yita St. Augustine St. Yohana Maria eri ekayunga be baali bagenda kuweerera bo bennyini erya gavumenti ngenda awo okusoma kati ekifo kyesabira weka ekifo sikyajjukira kinsabira naye teyali taata wabula yali muntu mulala mukwano gwa taata yajja nagamba nti abaana bano babaganye okusoma oba embeera enyi tubatwale mu ssomero lya gavumenti ngenda mu ssomero lya gavumenti awo ekayunga bwe ntuuka ekayunga ntandika okusoma nali njagala nnyo ebintu by'okuyimba bwe bityo njukira nali musiraamu nnyingira mu kyaki nga nkuba eŋŋoma nga njagala nnyo okuba eŋŋoma nga nkuba eŋŋoma kati awo nga ndaba okusoma awo nga ndaba bulamu bwange ndaba abaana nonkola kinjagala nkyusa okulamu kati bwe ntuuka eyo wayitawo ndowooza omwezi gwa gumu nsoma nduwala bwe nduwala abasomesa baŋŋamba ddayo ewaka bakujjanjabe kati bwe ntuuka ewaka namanya ewaka gye ndaga teriyo kye bagenda kunkolera wabula bwe natuuka waka ne mbagamba nti nno ndi mulwadde kubanga nga bw'ogamba nti nno ndi mulwadde woba obadde okima ebidomola by'amazzi 5 ojja kima 10 kitegeeza nga bwe ndwala yes nga bwe nfuna ekintu kyonna ekinchallenge nze nsirika sinyega oba okyegedde kati mukomawo ewaka ntambula mu kkubo nemanya nti nno gye ndaga teriyo kigenda era bwe nabagamba nti nno maama ndi mulwadde bagenda kunkozesa mirimu kukola ki kunkimisa mazzi kati nentambula kati mu kutambula mu kujja ndowooza omusujja gwali mungi ntuuka ekayo waliwo ebbowa nga wa mwami muganwa ntuuka awo waliwo eno gye basundawe bati waliwo omuti gw'omufene kati ntuuka omuti gw'omufene mpulira ndowooza amaanyi ganzigwamu ngwa kati mu kugwa nga neebaka abantu ndowooza nga bajja bampitako kati ng'omuntu ndowooza ajja njijawo nga ntwala ewaka bwantwala ewaka taata teyaliiwo nga banyingiza mu kisenge nga neebaka kati taata bw'akomawo waliwo omwana wa taata wange omuto yali abeerawo bamuyita Nakato ajja ndaba mu kisenge taata bw'akomawo bamugamba nti Dirisa mwali mu nnyumba omwo mulwadde koyi mwali mulwadde nti ye mumuyite ode yeerwaza tayagala kusoma tayagala kukola mumuyite akole ki mumuyite ajje kati bwe banzijjayo nzijje taata ali ku katandala akamula mululuuza bagumpe mbu neerwaza saagala kukola akajanja kakanzigwa kaba kamula omululuuza mukutuusa we bati ndowooza nga siraba nga sikyalinze navuddeko dda balaba nga nkola ki nengwa wansi awo bamanyira nti nno ki ebiri siriasi nabuguta naawo navuga natwala mu ddwaliro eryewakisa erya gavumenti oba okyegedde natwalayo omulundi ogwo ng'avuga kagaali nantwalayo mu ddwaliro nga ne banzijanjaba nemala nenkomawo neŋŋamba ninanga okuddayo mu ddwaliro nembanga nenga simanyiiyo okitegedde abantu omulundi gumu nenga simanyiire omulundi ogwasooka nabula nenkola ki era emirundi egyaddako sadde era wansonga namugamba nti nno nvuddeyo mu ddwaliro nenga simanyiiyo nabula ng'ekkubo sirimanyi kati awo olwamala nembeerawo mu bulamu obwo nga ntambula kati Katonda ngerera ntuuka ndwala obuwere buno obubutula kati bwe ndwala obuwere nga balaba sikyalina lugendo sikyasobola kukubaako kye neekolera nenvunda kati mu kuvunda nga sikyasobola kukola sikyalina mulimu gwe nsobola bakolera ne bandeka mu kisenge bwe nali ne bandeka mu kisenge nga bagenda okulima oba okukola kikubanga baali ebyokusoma nga biyimiridde endwadde nga bandeka mu nnyumba mu kisenge nga bansibira mu nnyumba kati oba ani yagamba abantu b'okukyalo nti omwana alabika afiira mu nnyumba kati waliwo omukyala eyagaba maama wange wuuyo taata yakolanga ssenga bamugamba nti nno omwana wo ali mu nnyumba akola ki afa nali ndi awo nga bazze abakyala nga bameka nga 3 ne bakonkona oluggi kati ngenda obbawulira nga bakonkona nga sobola kutambula naye nga neewalula naye nga we neewalula bwe nti wayinza okugamba nti no bayiyeewo amazzi nga nvunze oba kitegedde nga nvunze naye nga taata waali alaba ne mukyala we wali mu nnyumba alaba oba kitegedde nenzijja ne mbaggulira ne bakola ki ne bayingira mu kuyingira omukyalo oyo lwajja bw'ati kati yafa Allah mu ekimuli ky'emirembe n'agwa wansi n'atulika n'akaaba n'abakyala be yajja nabo ne batulika ne bakaaba kanyuza taata wange n'amanya nti nno waliwo abazzeewa
ewaka okundaba kati omukyala tata ne bajja abantu ne batandika okwagala wako okujja okongana kyava nkwata ne bankwata awo n'abo abakyala ne bantwala mu ddwaliro omukyala bali bamuyita mukyala Ssebunye Kayunga olwatuukawo bwe bati ne bagenda nga bankwatiridde ne batuukayo ekisiri yerabira omukyala oyo yankuba empisa egyo yankuba empisa emu ne mpulira eddagala eriwunya nze nankoze eki oli empunze era empisa oyo nekola ki nenkaza nenziramu nenkola ki natandika okukola nenziramu nenkola emirimu nga bwe nnyina ogikola nenkola nga bwe nnyina ogikola ekyo kyekyokuba kusomera awo kusoma ne kusooka ne kukola ki ne kuba nga okusoma kukyankalana kukyatambula tukukyagenda bulungi kaakati embeera bwe mala okubeera bwetyo abantu b'okukyalo nga nze emboozi buli wamu olunaku olwaidi nze siryangako olunaku lukulu nga ndi wa tata wange mu mirembe mbeera mu mbiri go kiki tewaliwo ssanyu oba wali olya nnyo nnyama nange simanyi oba okyegedde simanyi esebo okiwulira ng'embeera ng'embeera tetegerekeka kati ntuuka ewaka waffaawe wa tata wange muka taata oyo aleeta omutabani we bwezaala ebbali nga tannaba kujja mu bufumbo ajja ne mukyala we bw'ajja ne mukyala we basobola ku boys quarter omukyala ono alaba embeera gye nali mpisibwamu etali nnungi omukyala bw'alaba embeera awo ndowooza yali yakamala ndowooza omwezi nga gumu ndolaba mpulira nfa obulamu bukola ki bugenda oŋŋamba omukyala nkubulira manyi nti ye ewaka wano wagaanyi walemye ngenda kukwata ekkubo ntambule nkola ki ngende nnoonye wa kati taata wange kye yasooka okukola kwe kunkweka abooludda lwa maama wange bonna gye bazaala bonna n'okunkweka baganda be ng'agamba nti no baganda be bonna bakyankana tewali n'omu ye ali yekka bamuzaala omu tayagala kumanya baganda be kati nga sina nawe ntandikira kunoonyereza nti nono oba ali wano awo nno omulabi wa Toners Media tukwagala nnyo era tukwebaza kubeera nga guno mukutu ogufuusa ensonga kweweekuumira tukyalina mwami omukulu Kajiiko Natabula katugende mu mulango babakama baffe ate nno tukomewo kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Toners Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya Dry Cleaning Services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Toners Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo tuba ku noti 7 42 4 7 Toners Dry Cleaning ebujuuko Toners Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Toners Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory Kumayi City View Gardens Nansana Bujuuko ekifo eky'omulembe omuntu wosaanidde okuwummulira City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna steam bath gym tukola ne massage tupangisa obutebe n'emmeeza tukola ne kekisi eza buli kika tusangibwa Nansana Bujuuko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bujuuko gwatwetaaze tukubire ku noti 784 27 22 36 oba noti 755 59 48 City View Gardens Nansana Bujuuko. Tukomyewo nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri Toners Media nga bulijjo tugamba nti tukuba ne tugumiza kansoke neebaze abo bonna abatusobozesa okubeera nga weetuli nga Ivory Hotel mugendeyo mubawagire balina ebisulo balina gardens parking kyekyo waliyo akasaawe abana abavuuka bakyasobola okusamba omupiira weekali tulina City View Gardens mugende mubawagire bategeka emikolo balina ebisulo balina gym sauna steam bath byonna webiri waliyo ebbaala mugende onyenya mukukiwataawo katonotono tulina Toners Lounge and Dry Cleaning weekend emikolo giba mingi engoye zaddugadde
muzitwale bazirongose bagorole baziparking olinde omukolo oguddako. Troners Mat Store bakafulu mu kutunda emifaliso, batunda buli kika kya mifaliso emitono eminene gy'abaana b'amasomero bono bwa kampu gyonna wegiri buli kika kya mufaliso gwe kasita omanya nti kika kya mufaliso ogw'omugongo kuluma wena jjajjawo omugongo gumufukidde ekizibu genda ku Troners Mat Store ogula omufaliso. Tuyina abaze ku board Creamside Junior School Wakiso namuseraawo mugende mubawagire mutwale y'abaana basome onoonya first grade buna ojja kuba obufunyaawo genda otwaleyo omwana asome. Tuyina olwaleero tukoledde wano ku Royal Gardens. Tumanyi nti Royal Gardens naye ajja kuwagira Troners Mat Store essaawa yonna tukimanyi nti ajja ku board. Wetuviiridde wali enkuba ng'efuuse kizibu netugamba katusooke tuddeko wano munaatusonyiwa okukyusaamu ekifo naye nga weetuli tukyali n'omugenyi waffe Kajiiko Natabula. Twakomye wali ng'atugamba nti mu mbeera eyali efuuse ekizibu alina omukyala gwe yagamba namugamba munnaye maama embeera erabika ekoze eki egaanye. Awo wennyini wetugenda kutandikira tukomyewo taata nate ku mpewo ku mayengo ga Troners Media tugende mu maaso. Wenakomye omukyalo ono gwe mbadde njogerako ayita maama ono muka taata wange amuyita nazaala we kubanga mutabani we yawasa omukyalo ono yamuleetanga abeerawo waka kati naye byali bitambula yali ng'abiraba ddala kituufu si byangu kati ntuuka ekiseera ng'embeera eremye mugamba naye omanyi nti ye kaŋŋende nnoonye abantu gye bazaala maama wange oba bajjajja mbanoonyeeko nkole ki nsobole okulabika nti nno nfuna ku ddembe naye mpulira obulamu bukoze kibugaanyi. Naŋŋamba eno esooke naŋŋamba nkwagaliza olugendo lungi yaliwo yekka nga oyo step maama wange bagenze mu nnimiro ne taata ne baganda bange abalala nabo bali bagenze mu nnimiro nga tusigaddewo baka babiri ffekka. Bw'atyo ne nkwata akaveera kaali ka green bwe nkakwata ne mpaakingamu engoye zange zonna zemmanyi zonna ne nzikwata ne nzipaakingamu. Omukyalo oyo yayina essente nzigikola zaali kinusu n'azimpa naŋŋamba genda n'agamba sisobola kukuziyiza kulabika nti nno ogenda naye ne mugamba bwe bakubuuza nti nno ndazeewo tokola ki tobanyiga wabula ngenze kunoonya bukojja mpulira nti nno jjajja azaala maama wange gyali ne jjajja azaala taata wange gyali kati olwo nga amaze okukola ki okutegeera nti okubuuliriza nategedde nti nno gye bali ne ŋŋamba kangende olwo bakugamba bali mu kitundu ki baliwa kati awo mpulira bangamba jjajja azaala maama wange mbw ali Kigaaya nja kukubuulira lwaki ate teyali Kigaaya wabula ng'ali mu kitundu kirala kati nze mu kuwulira mpulira ekigambo ekyo Kigaaya era tekinva mu bwongo bwange kati awo nga nkwata bintu byange ng'ebyaddala gye nalindaga nali sirinaayo nga nkwata akaveera kange kaali ka green nga nyambala essaati yali njeru n'empale yali ya kinu zino ze bayita eza kkaki nga nkwata kkubo nga neekuba nsiko nga ntambula nga ŋŋenda kati mu kugenda bwe nali ŋŋenda essaati yange esigala egwa enjeru nali njagala nnyo engoye enjeru essaati enjeru esigala egwa saakimanya nga nkola ki nga nze ntambula kkubo nga ŋŋenda kati bwe ŋŋenda wayitawo essaawa ndowooza nga bbiri taata bakomawo bababuuza diriisa alwa babuuza ono abagamba diriisa sitegedde gyakoze ki gy'alaze kati ndowooza mu kutambula wano waliwo eyandaba n'alaba n'essaati n'agironda n'agizza kati bw'agizza wano bamanya nti nno nkoze ki ndabika ŋŋenze mu kugenda ne ŋŋenda ew'omukyala ono eyansanga nga nvundira mu nnyumba eyagaba maama wange nga manyi nti nno agenda kumpa obubuddamu kati bwe natuukawo naŋŋamba nkubulire nti ye diriisa sisobola kukuwa bubuddamu taatawo si muntu mwangu otegedde ajja kuva eri taatawo wa ffujjo ajja nkoleko effujjo oti n'okuba akuba nkwegayiridde mwana wange wabula kyengenda okukola kiri kimu
yampa ekigambo kigaya jjajja wazaala maama wo omusajja gyali gyebali naye ngenda genda ekigaya mpuli ababeera kigaya kuki ku mwalo oba okitegedde konsa abeera kigaya ku mwalo nti ye ng'akwata nusu 10 ng'alumpa ng'ambuuza otegedde ng'andagira ng'ambuuza otegedde nti ye naye nga nze gwagamba sigendangako Kampala sivangako awo nno ntambule sinanga sinawe mmanyi naye ye nga ngamba andirect nze nkole ki mbuno ngende wajjajja munoonya ekigaya kumbe nawulira kigambo kirala noli gye yabeera kiri nono kiyayogedde kirala nga nzika mu kkubo nga ntambula kyenjijjukira gye natambula obwongo tebukyajjukira naye kyenjijjukira gye natambula mpaka we natuuka ku nnyanja naye wano mu kkubo wano we nalinga ntambula nga ŋŋenda nabuuzanga abantu amannya baagambulira gajjajja wange azaala maama wange omusajja nti ye Haji Ali Kibudde era amannya nali ŋŋenda nga mbuuza buli we natuukanga nga mbuuza Haji Ali Kibudde mumumanyi nga baŋŋamba tetumumanyi tetumuwuliranga nako nentambula kumbe yali aŋŋambye Busaabala oba okitegedde nze nawulira kigaaya nga ntambula nga ŋŋenda mpaka ku nnyanja kati bwe ntuuka ku nnyanja bwe nti ntuuka ku nnyanja kwennyini ku mazzi mbuuza abantu bannange mbuuzako omwami Ali Kibudde mumumanyi nga baŋŋamba tewali amumanyi nga ndi eyo esente ze bampadde naziridde dda esente zimazeewo nga naziridde dda nga nzimazeewo kati bwe ntuuka ku nnyanja ng'osimbye wakati awo ku nnyanja wayita wano ng'ogenda ku mwalo guno gw'Ekasenyi wayita wano ng'ogenda ng'oyise wano gundi wane Natete n'ogenda eyo mwalo ki saagala nkulimbe simanyi kkubo kiri yantuusa ku nnyanja naye nze natambula nituuka ku nnyanja simanyi era sikyajjukira naye oŋŋamba nze zaayo sisobola oba okitegedde sisobola kati bwe mmala otuuka ku nnyanja mbabuuza nga baŋŋamba tetumumanyi ndi mu ssaawa zaali ssaawa 11 ey'akawungeezi jjukira sirinaawo omuntu n'omu gwe mmanyi wabula ntambudde nkooye enjala nnuma ssente zampeddeko wabula kyenjijjukira waaliwo ekkubo nga liriko ekkoona bwe riti ntuuka ku kkuba waliwo ekifunvu bwe kiti ng'ennyumba eri waggulu bwe ti ntuula awo ku kkubo bwe nti ng'abantu bampitako bwe batambula nga mpulira enjala enzita simanyi gye ŋŋenda kusula mpulira obulamu bukomye kye nakola kiki ne ntuula bwe nti nkubuulira nga nze ndi musajja musiraamu nga nti Allah yantonda nagamba yi Mukama Katonda nze kati webituuse nkoze eki nkomye ngenda kuzzaako ki naye ng'enjala ennuma ng'enjala enzita era bwe ntyo kati kyenwe olwamala okwogera ekigambo ekyo neekwata akaveera kange akaguleni akalimu engoye nenkateeka bwe nti emabega nenkateekako omutwe bwe nti nenneebaka ku kapasikalamu k'abantu nenneebaka kati jjukira waliwo omukazi yali mu nnyumba eri nantunuulira bwati era sigala mu kashedi ke ng'atudde nenneebaka bwe nti nenneebaka ndowooza dakika nga 10 kati ngenda okuvuunula bwe nti omutwe waliwo omukazi eri ampitako ng'atuuse nga muli eri ngenda okulaba ng'asudde ebinusu byali 2 eby'ebitaano ng'abisudde era awo we nasituukira bwe nti nennonda ebinusu ebyo 2 nenkwata ekkubo nengenda nengula ebindaazi nengula n'amazzi nendya olwamala okulya bulungi nnyo nenziramu nenkwata ekkubo nentambula. Simba wakati omanyi nti kyeva babagamba abaana nti ono abaana ba street nti babbi naye abeera yeetaasa embeera omusajja obadde okwata mu nsawo n'osuula 2 ye n'agamba nti yafudde dda. Troners Media nga bwe tubagamba bulijjo tukuba ne tugumiza emboozi ya nnaku nkiddamu emboozi ya nnaku naye munnange olaba ng'oluusi tudduse ne tugenda mu bulanga awo ng'oluusi ebiyengoyengo bizze naye muyinza okulowooza nti mbeera nseka naye ezo si nseko wabula kiba kizze naye ng'ate tunaakola tutya gwe mulembe. Troners Media tukyali n'omugenyi waffe nga bulijjo omukulu Kajiiko Nattabula omwana wa maama we omuyekka bw'ati. Tugende mu maaso kati awo we mmala olaba ne ŋŋamba nti ono jjantwala bagenda kumpayo birabo ngenda kukolayo ki nakwata akaveera kange mpola mpola jjukira annonya nzizeyo waka mbwe wa taata ali eri anyumya mboozi bwe banyumya mbiwulidde nakwata akaveera kange mpola mpola nenzira mu kkubo nentambula neŋŋenda naye nga sikyalinawo kyakuzzaako sirina bwagyendaga amanyi mwoli amanyi mwendi gw'otambudde
nze ntambudde ngenzi wabula bwe mmala otambulako distance nga nkyasobola okulengera eno nga neri basobola okunnengera ndowooza abuuka avaayo ajja ababuuza bano ono gwendese wano omwana gwendese wano aluwa bamugamba nti akula akaveera kenakola ki nagenda kati ngenda okutuuka eri ngeri omuntu eyekengera tunulako emabega ngenda olaba nga bano bajja bangobera balingiza aluwa nga bajja bakola ki bajja banoonya jjukira nti no tawuni mwalimu abantu bangi nenkwata ekkubo nze nenkola ki nembula mu ssaawa zalinga ndowooza mu ssaawa era nga ziringa mu 12 bwe nabula sirina gye ndaga sikyenajja kudda awo sikyalina lugendo lwonna nkomye kye nakola kyali ki eggombe eyo gy'owulira gye nava ate gye nadda waliwo bw'otuuka ku muzikiti ng'ekkuba erigenda e Kawuko bwe njogera genda e Kawuko abantu bamanyi waliwo okkirira e Kawuko awo wennyininyini seera wakyaliwo kakabirabira akatonotono wadde babisaayo waliwo ekibira essaawa 12 ng'ebyadala sikyalina gye ndaga kikye nakola nga nyingira kibira bwe nayingira ekibira nga ntandika nga nnoonya wa we ŋŋenda kusula kati ziba ziwera ssaawa 3 nyingidde ekibira neebase ngenda okulaba nga obulamu sibitegera bulungi nnyo waliwo omuzikiti ogw'eggomba awo bagumanyiso bagukisa ne baguza eri waggulu nga teguliimu waliwo essomero bujjukira bwe nali nsomera nga naye omuzikiti teguliimu nzigi nkwata ekkubo ngenda nyingira omuzikiti kati bwe nyingira omuzikiti jjukira teguliko nzigi ng'embwa mpitirivu kati bwe nayingira bwe nti ng'embwa zinfuukidde embwa ne nyingira mu muzikiti waliwo obufoomu buno bwe twatulangako okusoma nembupanga bufoomu bwe nti nembweziiza ne nyingira neebake kati mu kwebaka awo ne neebaka olunaku ne lukya kati olunaku we lukya waliwo ndowooza eyandaba abakeera ndowooza okusaala azaya mulaba nga ndabye ng'ate yawuliddeko amawulire gasaasaanyedde ekyalo nga we nabuze ŋŋamba nti kati wano batuuse okukola ki okunkwatira muno nkwata ekkubo nzirayo wa mu nsiko eri we nasookedde bwe ntuuka mu nsiko we nasookedde jjukira ebyokulya sirina byakulya sirina kyakukola ki awo nga nnoonya mapeera nnoonya muwogo kati waalingawo ennimiro ya jjajja wange ono nali mmanyi waalimira ono eyagaba maama wange ono omukyala gye nagendanga ewuwe n'ensima muwogo omubisi nenzijja nenkola ki nentandika okulya kati awo bwe natandikanga okulya nga mbeera omwo nga netandika okuba nga nsula mu kisiko ekyo mu bimpimpi ng'ofuuse nga biri eby'omu nsiko kubanga muwogo mmeketa era nga bintu byendya noonya bufene bwe bityo nga byendya naye kyesiterabira era kitaliva ku mutwe byali ebintu bibiri mba nga ndi ku mugguukiro bwe nti wensula nga ekkubo nga bwebati waliwo ekkubo eriyitawo likkirira e Kawuko eryo kati mu kkubo eryo nga saagala kuyingira ng'ekibira kikwafu nnyo mba neebase bwe nti misana nteekawo akaveera kange ne nkateekako omutwe ne neebaka mba neebase bwe nti zireeta omusajja omutembeeyi bwe zireeta omusajja omutembeeyi ajja kumba nze kwetaawuluza kati bwe yajja nalinga bwe nti wano neebase wano ye najjanga awo bwe yajja najjamu bulungi nnyo empale ye n'akola emikolo gye wekirere sijja kwogera nnyo emikolo gye kola naye tulina tugimanyi bulungi nnyo n'akolawo emikolo gye nga saagala kwenyeenya nga saagala kwekyusa lwa nsonga bwe nandigugumuse bwe nti nandimukanze n'akuba enduulu ne bajja nga bantaddeko abankwata bambega banyi katata ataddeko bambega abakola ki abankwata oba kyegedde ndeese ekivve mu famire yaabwe embula ntya ndeese ekivve kugamba nga bwe bankwatirako oba omutembeeri lwamala okukola emirimu gye n'akwata ekkubo neyeebulungulula n'agenda kati bwe yamala okugenda awo neŋŋamba awo nenkola kikanvewo nenyingira ddala eri munda neneesonseka munda kati bwe ntuuka eyo munda eyo era nenteekawo nga waliwo ebiti biringa ebyo oba ebitundatunda ebintu ebirina ebiguninga naye nga kyasereka kyabikola binenewo ebiti kati wansi wo nenkola ki awo nenteekawo akaveera kange neneebaka kati mba neebasa bwetyo tulo tuntutte obudde buziweze nga saawa nga saawa awo ndowooza nga 10 awo ku saawa awo 11 ez'okumakya ezakawungeezi ebuziba kati neebasa bwetyo tunudde waggulu bwe nti neebasa twantutedda ngenda tunula bwe nti waggulu nga waliwo omusota nga guntunuulidde bwe guti nga gukoze bwe guti nga guntunuulidde bwe guti kati nze wenakyuka bwe nti nengutunuulira nanga guntunuulidde bwe guti ne guyisa ndowooza dakiika nga 2 ku 3 nga ngutunuulidde nga nagwo guntunuulidde nga munene kati
nsigala nga neebase ngamba oba gukola gukola ki kati nagenda olaba nga gukola ki ne gwobulungulwa bazwi bannange omusota bannange omusota gwali musaizi kibuuzo gwali muto omusota gwali musota munene nga muwanvu nga munene ne gwebulungulula ne gukwata ekkubo ne gugenda kati we gwagenda nikambuuze olowooza wali tosoose totandise kubeeramu omusaayi nga guli ogukyuse gwe n'otatya namu okugamba nti koveewo gye tunaakomekereza eyo ojja kumanya abantu abasinga balaba mu makubo kutambula ne baseka ne bakola naye oba omubikudde bwoti omutima gwe omanya nti ndeka sisobola biikula mutima gwa muntu tugende mu maaso kati omusota gwamala okwebulungulula ne manya nti nno kati guyinza okuba gukoze ekigugenze naye ogudda gujja kudda mu nzira endala oli waagwo nenvaawo n'enzira y'omuzikiti gye nasookera kati mu kubeera muzikiti waliwo omusajja yali akaseera kwe yali muvubuka nga bamuyita Ssennoga nga muyinako oluganda kubanga twali tuddira omuziro gumu yeddira Ffumbe nze Ntege ye Ssennoga nga taata wange amuyita ki mwana we ne ŋŋende wa Ssennoga ekiro kati obudde bwali bumaze okuziba ng'embwa zifuuse embwa wawunye mu nsiko eno ng'embwa tezijja naye we nagenda ngaawo omuzikiti awo bwentyo ng'ogenda okuwulira ekiro embwa zifuuse embwa ne ŋŋenda ne mugamba muganda wange omanyi nti ye ŋŋenda kukusaba nsuzaako wano wakitegedde nga nakubeetonye oba nakyakola kintambule ŋŋende nanzikiriza nensulawo kati awo mu kusulawo netandika okwekenera ne ŋŋamba noono ayinza okubeera nga omu ku be bagambye ankwate antwale bantwale kati nga bantaddeko bambega bayitirivu buli omu andaba kwegamba mu bimpimpi buli omu wali omwekengera bwe nalabanga so nga ate be bandibadde bakwekengera naye kati buli gwolabanga ng'olabanga kizibu gy'oli nga mulabe nga ndaba mulabe wange n'akukkiriza n'osulawo nensulawo olwakiranga ku makya bambi ozikirabira kera ku makya yafa kati n'okufa ng'akwata kyakutte oba kakyayingaako nampirako ne muwogo nendya nenzeyo omusiko yange nenkola ki neneebaka kati mba ndi mu nsiko omukyalo no senga yakolanga senga jjajja wange muyita jjajja amawulire agafuna nti omwana gye yagenze teyatuuka ali muki ali ku kyalo kuno kwali ali mu nsiko tumulaba asula ono yamugamba ono osekegedde naye agenda fiira mu nsiko mba ndi awo yali amanyiwa wendi ono Ssennoga ono yaŋŋamba nze sirina kye ŋŋenda kukola sigenda kukuwayo wa taatawo ne ŋŋenda kusaba ŋŋenda kukola jjajja waakole ki ajja akulabeko nali ndi awo ne mutwala wenkola ki wembeera mu nsiko sokoleke Ssennoga yamala n'akukkiriza nga bw'ojja waka kuwa ekyokulya n'oddayo mu nsiko olw'okuba naye atya taata okulaba nti obeera wano mbeera ewuwe gende mu maaso kati aleeta jjajja zalinga ssaawa nnyo ez'okumakya jjajjajja ye n'omukyalo omulala bamuyita mukyala Kakayira ye gyali n'oyo Ssennoga jjajja bw'atuuka bw'ati ku nsiko we nali nsula kaveera kange n'atuula bw'ati wansi n'aŋŋamba omwana w'omwana wange amazima gali nti nno nkubuulire nti kwata ekkubo oddeyo ewa taatawo ofiire mu ngalo za taatawo sandyagadde ofiire wano mu nsiko ŋŋenda kukusaba sisobola kubeera naawe taatawo ayina effujjo ajja kunkolako obulabe naye ŋŋenda kukusaba kwata ekkubo oddeyo ofiire muki mu mikono gye ne mugamba jjajja sigenda kuwa badeni yakugujja nti no mbeere wuwo naye ndeka mbeere gye ndi bokyegedde nja kubeera mulamu butofaayo ne banneegayirira nga nze wendi nina emirembe mu nsiko mwe nnali nga nina emirembe okyegedde lwansonga nti nno nga sirina muntu anjigganya sirina nkuba tewaliwo akola ki bokyegedde nga ndaba obulamu bwange buli ki buli oke n'akwata ekkubo n'agenda nga nnemeddwa n'aŋŋamba kale vangayo ojjenga ewaka oli emmere oba ojja wa muganda woono okola ki oli emmere zetujja kukuwaayo wawulira mu kaseera ako we yakugambira ekyo ekigambo awo wennyini wawulira ng'akutikudde kiro nga mmeka bwekuba kugeza nogamba nti kakati oba kiri kiganye ojja kujjanga waka nso ng'omwana wa mama wange mwana wa mwana wange nkuwa ekyokulya wawulira ng'akutikudde kintu kyenkana ki ekintu ekyo we yakiŋŋamba nga ye saakigula nali contented n'embeera gyerimu ey'okulya amapeera ne muwogo lwansonga bansonyiwe abalabe ba Troners Media munsonyiwe ekinsesezza nti
mukuru kajiko natabula kirebe gwe yakugamba ojjo kime ofunenge emmere wagamba onagenda kunva amayite taata ankwatirawo era wekyali era saalinyayo era saagendayo nasigala mu nsiko yange nga mwenebaka nga mwembeera wabula wayitawo ndowooza ennaku nga 3 bakomawo nga kweyongeddeko abantu abalala abakulu batuuka ye nga asobola naye nga tebannaba kujja waliwo omuvubuka bamuyita Kakumba musajja kati mukulu era nakati wali ewaka ewa taata wange ebiseera nga yayitanjagala naye nga talina watuyita naye nga abeera waka wa taata wange agamba yomu kwe bateekako okunnoonya abagamba nti nalaba Diriisa mulete Diriisa amukwatako bantaddeko ekirabo ky'amaanyi bajja kukola ki bajja kumuwa ekirabo n'abankutte mugamba gwe baatuma ne mugamba omuntu yenna ayagala okufa alina kyayagala ajje nti naze kunkwata nali mumalirivu ng'era ndi mweteefuteefu okukola ki okulabika nti nno omuntu yenna gy'okunenga ng'okunkwatako nali nja mukola kye mukoze mu myaka gyange gye nalimu nali determined okukola omuntu yenna ekintu kyonna kye mba mukoze. Mulabi wa Tonas Media tukyalina Kajiko Natabula. Kajiko Natabula omulabi wa Tonas Media yagala kutegeera wali twabadde mu myaka gijo tugenda ne tutejo mu kaseera akaawo kogambira omuntu nti omuntu awulira nga ayagala okufanja kufa naye wali mu myaka ng'emmekaawo era lafule tekyawukana nnyo nali myaka 13 awongera mu ekyali awo tugambe ng'ogenda mu 14 13 awo obeera nga kakati omuntu aze akugambye omuzeemu bw'otyo yaddayo n'abibagamba naddayo n'agamba taata Diriisa tumulabye atugambye ABC n'agamba oba kifiireeyo ziseetaaga kumanya era amawulire nengafuna ne gantuukako kati omukyalo oyo yagaba maama wange n'amala nadda n'abantu ab'enjawulo n'omukyalo oyo gwe nabagambyeko mukyala Kakayira naabo ne bakomawo omulundi omulala ne baŋŋamba omanyi nti ye togenda kufiira mu nsiko mukyala Kakayira n'agamba nti ono omwana ng'agamba ono yakola nga senga yagaba maama wange gwe mpita jjajja bw'oba otidde okubeera naye nze kamujja mu nsiko agende afiire wali ewange kale kironde taata wange amuyita kironde Kamaadi ajje amunzijeko odi nze mbeere naye ng'omukyala ŋŋamba vaayo nti ye tetugenda kuzza wa taata nze naye saagala kuwulira kungamba nti nokunzizaayo wa ekyo kyo nga buli w'okikonerako saagala kumanya kanzunzwa kukwata yes nga saagala kumanya ng'akola ki ng'omukyala antwala natandika kubeera wuwe kati mu kubeera ewuwe nga waliwo oluko olupangwa mpola mpola naye ng'ajja akola ki ng'ajja nga bali baagala bajje bankwate bukwase bantwale banzizeeyo kati ate ng'oyo n'omukyala ŋŋamba nti no ki no oba okyegedde ojja obeera wano tewali wajja kukutwala kati tutuuka ekiseera abantu ab'enjawulo oyo jjajja oyo ajja taata ateekawo embeera ey'amaanyi mumumpe mumuginya mumukolawe muti mumumpe okyegedde kubanga si muntu mwangu. Kajiko Natabula kati awo tugambe nti mu nsiko ovuddeyo awo mu nsiko kati nvuddeyo oli wano wakugambe nti yegoba okufoka ofiire wano ye mwami ani oyo bamuyita mwami Kakayira ne mukyala Kakayira omukyala ye gyali omwami alabika tubaagala nnyo mwami Kakayira ne mukyala we mwebale okubeera n'omutima omusaasizi wamu nze wadde mukyalo oyo senga wa maama ayamugaba wagambye mulamu yafa omukama amuwe ekimululo ky'emirembe yalwanirira omwana we gwe yagaba paka okutuuka Katonda lwe yamujja mu bulamu bw'ensi eno awo ovuddeyo oli wakawoono kati we tuli awo abeerawo ndowooza ennaku nga 4 ku 5 kyava agamba nti Diriisa omanyi nti ye taata we ataddewo embeera etategeerekeka naŋŋamba Diriisa ŋŋenda kukwata nkuze wa taatawo nkusabye nafukamira wansi naŋŋamba nkusabye kwata ekkubo tuddeyo ewa taatawo ŋŋenda kwegayirirako tagenda kukukuba nkusabye mu mirembe tuddeyo ewa taatawo zaalinga ssaawa nga 2 ez'ekiro nenzikiriza ne mugamba kale tukole ki tuddeyo ewa taata nga nkwata kaveera kange nga tutambula mpaka waka wa taata twasanga batudde mu nnyumba bali mu kulya kyaggulo nasanga emmere gye baali nga tukonga batukonkona nga mukyala Kakayira ayingira mukyala Kakayira bw'ayingira bw'ati nga bamugamba oze kiki
ujukira tata yali amaze okufuna amawulire nti nno gyembeera nga mugambo ze nti ye nga mugamba yingira nga mubuuzo ze naani kwenze ze n'eddirisa nange bangamba yingira nga nkwata kkubo nga nyingira mu nnyumba olwayingira mu nnyumba baali balya mmere nzijukira gali mayuuni nga baliirako na mpuuta tata tudde ku ntebe yalya ne bano batudde ku ntebe balya ne batubuuza tubawe emmere omukyala Kakaira n'agamba nze bampeze ne mbagamba tebampa kubanga nali mmanyi kiki kye ŋŋendako nali mmanyi kiki kigenda okuddako nga omukyala Kakaira bamuwa emmere sookoleke kajiko natabula akati kitegeeza banaye omulabi wa Tonazi Media munsonyiwe nze oluusi ekintu bwe kimpitirirako nseka tekyo ekikula kyange yenze ekintu bwe kinsukkako oluusi nseka busesi oyinza okunsanga nga nina ekinzijeewo nsiimuse naye nga ndi mu kuseka naye munsonyiwe emboozi eno ya nnaku emboozi eno tetunoonya buyambi emboozi eno ya kuyiga naye omuntu okumuwa ekyokulya nga mu butuufu talina kye yaalidde n'agamba nedda ekyo kitegeeza ki tweyongereyo kati yamala okulya emmere maama atudde awo n'abaana be batudde bonna bazaala nga mukyala Kakaira nga bamugamba kyekikuleese kati yabuuza kyekikuleese nga mugamba nkomezaawo ddirisa nga mugamba nkomezaawo ddirisa nti ye nga simwetaaga mulabako ko ye nti muleese omwana aleme kufiira mu nsiko afiire mu mikono gyo era akkiriza ekimuzo kyonna ky'ogenda okumuwa okole ki okimuwe ng'omukyala abuuza muka taata wange yogera ebigambo byewanjogerako byonna tukusonyiwe nti ogenda wanjogerako nga westa kuwa mmere nga wenkubonyabonya wenkukuba wenkola ki byogere kati nga nze nsirika kubanga kwoyogere osirike bajja kuba baagala kaguzikire nga ngamba tewaliwo kinyinza kutaasa oba bakuba kuba njogedde sirina kyenja kwogera nga taata asituka nga ngamba yogera biki weyogera ku mukyala wange biki weyogera ku mukyala wange byogere nga nsirika taata kiki yakola mu busungu obw'ekitalo obungi ennyo ng'asituka ng'akwata mukyala Kakaira mukazi mukulu oba kitegedde mukazi mukulu ng'amuyita na maama ng'amwetikka yiriba ng'amukasuka ebweru waliwo abantu nga wanvuko ng'amukasuka ebweru bweddu bwe yamala nga nange ankwata ng'akasuka eri bweddu wabweru ng'agamba twala ekiseera nikyo twala ekyonzira seetaga kumanya twala ekiseera nikyo omukazi bwe yatuuka bw'ati bwe situka bw'ati n'atulika n'akaaba mu lujjaawo n'amugamba nti kironde onkutte onkasuse okutte n'omwana w'omukasuse tagenda kuddamu kudda kangende embere ne Katonda yali manya ki kyalikola ki kyali kusasula ankwate ekkubo ngende nga nze nga ye nadda mu kukaaba obulamu nali nabuyita awo nno emboozi ya kajiiko natabula tegwa maroja tubasaba nti tulindirire ekitundu ekyokubiri nti emboozi ya kajiiko natabula mugirindirire mu kitundu ekyokubiri naye tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala abeekuumidde ku Tonazi Media omukutu oguleeta ebinyuma ebisanyusa ebiyigiriza eby'ennaku byonna tujja kubanga tubibaleetera ate ng'era mu bisangawa wano tweyanziza tweyanzege bye bye